نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. buli omu gwaliranda mukwate mugala mugambe nti salamu alaikum. Mubuze nti woli tomuta, mubuze nti woli. Mwaniko omukono waggulu mugambe tunasoma. Agambye atya? Aywa. Tugenda kusoma omusomo gwe bampadde newankubadde mu kalubomuko. Bano baseeka tawuba gwe bampadde mu kalubomuko. Naye nsaba tuteekeyo obwongo tugusome inshallah taala, tugutuuse gye gunaakoma Allah gy'anaaba tusobozesezza. Bampadde omusomo nga gugamba nti obubi bw'okuzuula mu ddiini, obubi obuli mu kuzuula mu ddiini. Bwe guba bwe gutyo nga musomo bwe gutyo bwe guli, nsaba ekitiibwa Allah olulimi lwange alusobozesere ogere ebigambo ebiyinza okutegeerekeka obubi obuli mu kuzuula mu ddiini. Era nze nirazuule munana. Seka Ibrahimu ali wana nkuba obwama naye kaddamu kunkuba akama ngenda byogera byaŋŋambye. Munabitegeera bakwano bange? Munabitegeera? Alhamdulillah. Munzikirize ngutandike bwe nti, ngutandike ne hadithi eya sahaba yitibwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ani yali amuwuliddeko Abdullah ibn Mas'ud? Aniko omukono. Nga be batono. Kale abaliwo abatamuwulirangako bamuyita Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu y'omu ku bantu omukaaga abasooka mu Busiraamu. Abantu abameka? Omukaaga abasooka okusiramuka. Mumpulira bulungi. Buli ka point kenjogera ka quoting. Mbabulireko ku nsiramuka ye. Mbabulireko bwe yasiramuka Abdullah ibn Mas'ud. Dwali lunaku lumu nga nabbi atambula mu nsozi nga balina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, nga abantu bakasiramuka bameka? Bameka? Bataano. Abakyala mumpulira bulungi. Bali bakasiramuka bataano bokka. Kati nabbi ayita mu nsozi eyo n'asanga omuvubuka gwe bayita Abdullah ibn Mas'ud. N'amusanga eyo mu ttale. Kati nga nabbi enjala emuluma nnyo n'Abubakari nga enjala emuluma nnyo, bali babiri batambula. Ne bamusanga. Bwe bamusanga ng'ayina embuzi, alunda mbuzi za musajja ayitibwa Uqba ibn Abil Mu'ayt. Amanya muyinza obutagakwataka ng'ayite mu speed. Embuzi zaali za musajja ayitibwa Uqba ibn Abil Mu'ayt, omu ku basajja abaali ab'ebyenywi eb'Obusiraamu. Kati nabbi bw'alengera omuvubuka alunda embuzi kyava amuyita n'amugamba nti jangu omuvubuka gwe. N'amugamba nti hal laka min labani,
enjala etuluma nnyo oyinayo ku mata. Teyali mulimba, tekaali kalimba akavubuka ne kamugamba amata ngalina ghaira anni mu'tamanun, nze nkuumye bukuumi bintu bya musajja sikkirizibwa kukwata ku mata ge nkole ki ngagabe. Nabbi n'amubuuza nti oyinawo ku mbuzi eyakamiza edda etakamwangako nga tekamwangako? Akavubuka ne kamugamba Abdullah ibn Mas'ud agamba fa ataituhu bishatin, kyenva muleetera embuzi enkadde eyakomedde okuzaala nenjimuleetera. Agenda gikola ki? Mulowooza agenda gikola ki? Akavubuka ne kamutunuulira. Nabbi famasaha diraaha, nasangula mu kibeere ky'embuzi kino, ekibeere ky'embuzi eyakamiza edda etazaala. Nabbi bwe yasangula mu kibeere ky'embuzi, ekibeere ky'embuzi ne kigejja. Akavubuka kakola katya? Kalaba ne kigejja. Okumanya kyagejja, amata ne gatandika kutonnya butonya nga tebannagakama. Abdullah tugamba nti faharibaha Rasulullah, Nabbi n'atandika okukama embuzi ng'akama amata gagenda mu kyombo ne kijjula. Fasharibaha, Nabbi gwennyini n'aganywa alayhi salatu wassalam. Wa ashrabaha akhaahu, n'anywesaako ne mukwano gwa Abubakari, n'akkuta agaali gasigaddemu n'agamba nti naawe nywako, n'omuvubuka naye n'anywako ng'omuvubuka atunula. Oluvannyuma Nabbi nakka mu kibeere ky'embuzi yennyini n'akisangulako n'akigamba nti ddayo nga bw'obadde. Ekibeere ne kiddayo nga bwe kibadde nga tekirimu yadde akata n'akamu. Akavubuka ne kagenda n'embuzi, ne Nabbi n'atambula gage. Falamma kaana almasa, bwe yamala okuzaayo embuzi n'agenda anoonya Nabbi gy'asula alayhi salatu wassalam. Ani anoonya? N'anoonya Nabbi gy'asula, n'amusanga n'amugamba nti allimni alkalimati, njagala onjigirizeyo ebigambo biri bye wakozesezza ng'okama embuzi. Nabbi n'amugamba nti qul, gamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, gamba nti wali asinzibwa okujjako Allah naawe oli mubaka wa Allah. Abdullahi n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Abdullah n'asiramuka n'afuuka namba mmeka? Yagenda tutuusaako hadithi eno nti okuwanvuwa mu byafaayo bye, naye omu ku basajja abaali basinga okusoma Qur'an, okumanya yali musajja ng'asoma Qur'an. Olunaku lumu Nabbi yamusanga n'amugamba nti ya Abdallah iqra alayya alquran, Abdullah nsomeramu ku Qur'an njiwulire. Ani agamba ni? Nabbi agamba Abdullah ibn Mas'ud nsomeramu ku Qur'an njiwulire. Abdullah n'atu ya Rasulallah aqra'u alayka wa alayka unzil, njikusomeremu ate nga gugu yakkira gwo nsinga ogisoma obulungi. Nabbi namugamba nti bala wa uhibbu an asma'ahu min ghairi, njagala nnyo okuwulira omuntu omulala nga yagisoma. Abdullah n'atandika okusoma suratu Nisa, ya ayuha nnasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Bweto aya bwedi n'atandika okusoma suratu Nisa mpaka le yatuuka ku aya egamba nti fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala haula'i shahidan. Abdullah gamba nti faltafattu ila rasulillah, bwe nasoma nentuuka ku aya eyo netunuulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam, fa idha aynahu tadhrifan, ngenda okulaba nga amaaso ga Nabbi akaaba amaziga, nga Nabbi akaaba amaziga. Nabbi n'angamba nti hasbuk, lekerawo okusoma. Era Nabbi yagambanga nti man ahabba an yaqra alqur'ana kama unzil, yenna yagala okusoma Qur'an nga bwe yakka, falyaqra ala qira'ati ibn Mas'ud, asomenga ibn Mas'ud.
yali muntu waki wa Qur'an. Bwe njagala tuwe hadith ebyafaayo bye bijja tuwanvuira naye kambagambeyo kino. Abdullah ibn Mas'ud bw'amala okusiramuka, salaamu alaikum, mubiwulira bulungi abakyala we muli bw'amala okusiramuka nga atandise okubeera ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam, awangala ne Nabbi amusomako Qur'an, bali Makka, basahaba bakuŋŋaana abamaze okusiramukawo abatono ne bagamba nti mmwe basahaba mmwe mumanyi nti bali abakafiiri abakuraishi tebannawulira ku Qur'an, tebawuliranga ku Qur'an ng'ensomwa, mufaani ayinza okugibasomera agibawulize bagiwulire. Ng'omuntu yenna ke yeetantala n'ayugamba n'asoma Abdullah ibn Mas'ud n'agamba nti ana lahum, nze ngendo basomera Qur'an bagiwulire. Nemuga nedda tetwagala gwe tolina abantu bajja kulwanira, twagala omusajja ng'ava mu first family, you know, nga banagezaako mukwata bajja mugamba nti wewe unamupiga gwe omukuba konyi bajja mubogolera. Twagala munene ng'ava mu first family n'abagamba nti nedda bal ana lahum, nze ngendo gibasomera. N'agenda ku Kaaba nasula eddoboozi yasma'uha aljamii' ng'abakafiri bonna baliwulira. A'udhu billahi minash shaitani rrajim, nga bonna baliwulira. N'atandika okusoma arrahman allama alquran khalaqa alinsan, nga bonna bawulira, bonna ne bakuŋŋaana ne batandika okubuuza nti madha yaqul ibn abdi ammi, agamba ky'omuvubuka oyo? Nabagamba nedda yaqra bima unzila ala Muhammadin, ali mu kusoma biri ebyasibwa ku Muhammadi, ekitegeeza nti masbu'a, bamuloze yakkiriza dda Muhammad. Bonna abakuraishi ne bakuŋŋaana faja'alu yadribuuna, ne batandika omukuba feesi neewulubala n'ababuuza mu nkubira ki, mpaka lwe bamutuusa ku basahaba ne bamuta ne bamuga agenda. N'agenda nga feesi yonna ewulubadde ejjudde musaayi. Mbabuli ekigambo kyeyagamba basahaba nga bamaze omukuba bwe batyo, yabagamba nti in ahbabtum an aqra'aha lahum ghadan fa'alt, bemba mwagala n'enkyambaddemu njibasomere ngenda baddamu anko. Nebagamba nti bal yaltamuunak wa yaqtuluunak, bagenda kutta tosoma. Bwebuuza ku nabbi n'amugamba nti kola ki, lekayo. Fakana awwalu man jahara bilquran ba'da rasulillah, ye yasooka okwatula Qur'an nga nabbi amaze oluvannyuma lw'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam, kubanga nabbi yagisomanga. Nabbi yasomanga Qur'an abakafiri ne beetooloola ennyumba ya nabbi Muhammad. Abanene ba president abaaliwo mu kiseera ekyo nga beetooloola ennyumba ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawulire Qur'an naye ng'esomebwa naye nga bagikaafuwalira. Allah kyegamba nti wajahadu biha wastayqanata anfusuhum dhulman wa uluwa, bagigaana buganyi naye nga bategedde nti byebiki. Wallahi bajjanga ku nnyumba ya nabbi ekiro, kubanga nabbi yasalanga ekiro, ne bawuliriza Qur'an. Allah gamba nti walaqad na'lam mu surat Isra, walaqad na'lam annahum qad na'lam ولقد نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الله كما نحن أعلم تمني بروج بما يستمعون به ببول رزان بزجوري إذ يستمعون إليك بقول رزا إذ يقول الظالمون بما لو كنت ما بقى إن تتبعون إلا رجلا مسحورا بما بمقبل ملوغو. Kubanga bajjanga ne bawuliriza, ono n'awuliriza kasonda ka wali President Obama, n'awuliriza wali Biden, n'adda wali anti bwe nayogera kube omulala n'adda wali omulala n'adda wano. Kati nga bamala okuwuliriza, nabbi bw'amala okugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah ng'avudde mu ssala, ng'ate ekkuba erigenda obbazaayo byonna ligenda Kampala, bonna balina kuyita mu eryo.
ontegera bulungi kati nga besanga bwebbu nga Biden abuuza Putin gwe Putin obadde onoonya ekiwano teekawo gwoyagala teekawo president gwoyagala Biden abuuza Putin ti gwe obadde onoonya ekiwano nga Putin abuuza Biden nti ate gwe obadde onoonya ki minisita w'ebyamawulire ng'abuuza ebya finance gwe obadde onoonya kiwano ate gwe obadde onoonya ki kati nga bamala okukaanya bulungi nnyo nti wallahi tugenda kuswala abakuraishi ke banaatutegeera ntuwuliriza Muhammadi bonna bagenda kusiramuka kati tetudda okakasa todde wallahi nze naawe tetukola tutya tetudda bwe bwazibanga obudde nti naye Kurani ke yasomye ekiro kabadde k'amaanyi kangende ka story yagambye tagenda kukola ki tagenda kudda kyokka noono afunye ekirowoozo kye kimu ndaba tagenda kukola kya tagenda kudda ne bonsatule bonnadule baga bonsatule bonnadule bottanule bonna ne bakomawo nga balowooza nti ke bakaanyiza ekiro tebagenda kukola ki tebagenda kudda wallahi bonna ne bakomawo nti wallahi bagenda okuddayo kuba eri batwala nga lyerimu Allah n'abaloopa babikola kiro naga nahnu alam bima yastami'una ilayk bima yastami'una bihi tumanyi bakuwuliriza idh yastami'una ilayk bamala okuwuliriza nga badde ewaabwe nga bagamba nti in tattabi'una illa rajulan mashura Allahu akbar walillahi alhamd muntu usizeeyo lwaki mpozi nagaye ngenda kwogera ku ki nagaye ngenda kwogera ku musomo ki ate kati eno nonyeeyo ki kati eno nonyeeyo ki bwe mulaba ngenda bwe nti nga mugamba nti vaayo kuba nja kulemerera okutuuka ku kigendero mugamba kumunkoonako nammwe kakati nda babuulira ku hadithi ya musajja oyo ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu then we namala ogisoma then mbabuulira ebigivaamu nja kuba nkwataganye n'omusomo gw'abano gwe baŋŋambye okusomesa hadithi tugambye eva kwani mujja kuba bayizi balungi naye kyangenda babuuza ate mugambe nti temubijjukira nga sinatandika kusomesa naye sinatandika muzikirize mbagambe nti abantu beno mwesiimye ono bayitawo batya Kasangati mumanyi nti nze ndi wa ku kyalo kino ne kitange anzaala ali wano mubalage taata wange nsaba otole ku basiraamu bano salaamu waalaikum salaam bakwano bange oyo mwenva nsaba Allah mukuume ebbanga lyonna mbadde ndi wonna ensanga omuyizi gwe twasoma naye secondary nga tumaze emyaka aga tetulabaganangako aliyo alazewo oyo temulaba obuto naye musajja mukulu imiri obatole ku salaamu mulabanga omuto naye nasoma naye secondary oyo ebugembe kati ndi wagumu byengenda okwogera ngenda kukakasanga bigumu ndakwogera kuki ايوه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقام عبد الله بن مسعود حديث ريم بخاري ريم مسلم ريم مسند الامام احمد حديث توفتين ابو زبو نبي يلي اتجز بالصحابه يا بغامبا انت انا فارطكم على الخوض يوم القيامه أي أنا أسبقكم على الخوض يوم القيامة حوض نبي وقام أن تنزنين وكواسوكا وكتوكا كروزي ولويتي وحوض السلام عليكم waliwo oluzi Allah luyateekateeka nga lugenda kunywebwako abakkiriza baluyita hawd baluyita batya nabbi bwe yali alwogerako yagamba nti amazzi gaamwo mu luzzi olwo
ahla min al-asali gawomerera nga bwolaba omubisi gw'enjuki. amazzi g'omuluzi olwo yagamba nti wa abyadu min al-labani meeru nnyo amata. amazzi g'omuluzi olwo salaamu alaikum. nabbi yagamba nti man shariba minhu alinywa ku mazzi ago yazmau ba'daha abada la hawla wala quwwata illa billah. yagamba nti aliganywako amazzi ago taligenda kuddamu kuwulira nnyonta ebbanga lyonna. naye nga wallahi abantu bagenda kulumwa ennyonta ennimi zibasowokeyo bazirinyemu ebigere. naye nabbi yagamba nti man shariba minhu alinywa ku luzzi olwo lan yazmau ba'dahu abada tagenda kuddamu kulumwa nnyonta. nabbi yagamba nti ana farutukum alayhi nze ngenda okubasooka okutuuka ku luzzi olwo. mumpulira bulungi? ani awulira nga alwagala oddunywako? ani awulira nga ayagala alunyweko? nsaba allah buli kitonde kiwanisa omukono akiwa obusobozi kinywe ku luzzi olwo. nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nabbi yagamba nti wala yakhtalijanna rijalun duni mu riwaya endala gamba nti wala yatiyanna aqwamun min ummati bagenda kuleeta abasajja wagenda kujja gurupu y'abantu nga ba mu umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawangala ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balagaana okunywa ku luzzi olwo balutululeko bwe bati ng'ennyonta ebaluma balaba ne nabbi Muhammad yali wali. naye nabbi abantu bano bamalayika babakube babagambe nti mwe temugenda kunywa ku luzzi luno, temugenda kunywa ku luzzi luno. nabbi asinzire gyali baali abagambe nti nedda mubaleeta abo ba umma yange. bamubuuza basahaba nti kaifa ta'rifu ummatak, olimanya otya aba ummayo baawule ku bannabbi Musa n'abalala? n'abagamba nti ya'tuuna ummati yawma alqiyama, gurupu yange abagenda okuba abasiraamu bagenda kujja yawma alqiyama ghurlan muhajjalin min athari alwudu, bagenda kujja batemagana ebiyungo ebafuniranga wuzu bebayisanga okufuna wuzu nga feesi zonna zitemagana nga bwolaba enjuba nga zitemagana. ndigenda okulaba abantu abatemagana ebyenyi nga baba bali babagamba nti mwe muddeeyo. nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam fa aqul, nabbi agenda bagamba nti abange abemukuba bemuzaayo ummati abo bantu ba umma yange mubaleete bakole batya banywe. bamalayika bagenda kugamba nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam bagenda mugamba nti Muhammad sirika innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Muhammad tomanyi biki bye bakola ng'omaze okuvaawo bye bazuula mu ddiini. nabbi agamba nti bu'dan suhqan man baddala ba'di. nabbi agamba nti mubatwale babi nnyo abazuula Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma nga mmaze okuvaawo. hadithi eyo eri mu Bukhari ne Muslim. njagala kubuuza abali wano mugiwulidde? hadithi mugiwulidde? njagala abantu basatu, ze nimusomesa, njagala abantu basatu, omuntu omu ambuulire kyafunye mu hadithi eyo, n'omulala ambuulire kyafunyemu, n'omulala ambuulire kyafunyemu. basatu bokka. asooka aliwa? damuwanika ambuulira. oluzzi baluyita hawud. nkuwadde omutwalo gwa sente ng'ogujja mu nsawo yo. nkwongedde omulala nga ngujja mu nsawo yange egyebeka. nkwongedde omulala naam
agambe nti ebimu ku byengera abakkiriza bagenda okufuna bagenda kunywesebwa ku luzzi lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwadde omutwalo ng'ogujja mu nsawo yo. Omukyala naam nkwongera omulala nga ngujja mu nsawo yange nga ngukuwadde naam ani ejjayo obubi bw'abantu abawangaala nga bazudde mu ddiini ku nnaku n'enkomerero. Nkuwa omutwalo nkukuwadde nga gujja mu nsawo yo, kubanga bwe naagukuwa nga ngujja mu nsawo yange bajjaga nti oguwadde omukyala naye bano abasajja bo kambawe singa wali mukyala amma mugabane ogwange. Nkuweeseza kkono njagala amma mukyala gwe sijja kuwa kale singa bannange muwe baawe aluwa yabagumutwalira baawe bw'aba waali yabagumutwalira bw'aba tabawo baawe gumusubye aluwa oli mulamu we. Nabbi yagamba nti abasinga okuba ababi be balamu b'abantu. Sisobola gukuwa gumuwa njagala baawe ngumuwa gumutwalire. Mwana wange oyagala ogwogerereko ebigambo gwe mulamu we. Baawe aluwa maama baawo akusubiza okufuna omutwalo. Jazakallah. Tugende mu maaso. Alina omwana waaluwa omwana waaluwa taliiwo obudde bugenda. Bw'onoofuna bbaawo ng'ongamba nti bbaawo wuuno nga nkuwa omutwalo gwo oba toyina musajja kati ofunye obuzibu. Naam bakono baga haditha erimu ekigamba nti omuntu yenna azuula mu ddiini mubi nnyo tagenda kuyingira jjana ya Allah tabaraka wa taala. Mumpulira bulungi? Era mwana wattu omuntu yenna azuula mu ddiini omulimu gwonna gwazudde mu ddiini Allah tagenda gukkiriza, kubanga singa abadde agukkiriza Allah yandibadde amuwadde ki? Amuwadde jjana. Si bwe kiri bannange? Ekyokusatu omuntu yenna azuula mu ddiini tewali kubuusabuusa agenda kuyingira omuliro. Ekitegeeza nti okuzuula mu ddiini limu ku madhambi agaki aganene. Fakad yasalu sa'il, twayinza okubuuza ekibuuzo nti okuzuula mu ddiini kyeki? Omuntu okubuuza okuzuula mu ddiini, salaamu alaykum, okuzuula mu ddiini kyeki? Anaweza kitubuulira kati nenda kuwa mutwalo ate nyinza okuwa egisukkawo. Naam sheikh. Nedda. Okuzuula mu ddiini kyeki? Naam sheikh adde ku kisenge. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Yogera nnyo sheikh. Naam naam ng'omuzikiti nga Allah teyaguteekawo ng'emmotoka. Naam sheikh. Nedda. Naam okuzuula mu ddiini kyeki? Ng'okuvuga emmotoka? Nedda. Basaba tebavuga ku mmotoka. Okuzuula mu ddiini kyeki sheikh? Naam naam okuzuula mu ddiini gwe kola ekintu kyonna ekitaliiko njigiriza ya mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yagamba Sheikh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi abamanyi baleeta definitions ekunyonyola kye bayita bid'a kyeki? Okuzuula mu ddiini kyeki? Bid'a okuzuula mu ddiini. Naye Sheikh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yagamba nti kye bayita kuzuula mu ddiini ma khalafa alkitaaba wassunna, kyekyo kyonna ekyawukanye ku njigiriza ya Qur'an n'enjigiriza y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, au ijmaa as-salaf, obanga kyawukana ku njigiriza
yaba manya abakola batya basahaba n'abadda mu bigere byabwe min al-i'tiqadat eyinza okuba nga nzikiriza aw al-ibadat oba eyinza okuba nga nsinza ibada. Salamu alaikum. kyovulamu nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yagamba nti kullu bid'atin dalalah, buli kyonna ekizuulwa mu ddiini bubuze, wa in yaraha sahibuha hasana, ne bwabanga nannyini kikola alaba nga kirungi. Salamu alaikum. buli kyonna ekizuulwa mu ddiini, buli kyonna ekizuulwa mu ddiini kiba bubuze, ne bwabanga nannyini kukikola alaba nga kiki. Salamu alaikum. mbawe ekyokulabirako, bid'a oba okuzuula mu ddiini biba bintu birungi, ng'era oli bw'aba abinyonyodde omuntu alaba nga biki, nga birungi. mbawe ekyokulabirako, okusaala kibi, okusaala kibi, kibi. Singa omusajja ajja muno mu masjidi nga imaani eririddawa, mumpulira bulungi bakwano bange, nga imaani eriddawa eri waggulu. Kati najja mu muzikiti n'asanga abasiraamu nga bali awo, n'atandika okusaala esswala. mugiraba esswala y'omuntu alina imaani ngeri waggulu ebeera eti nga swala, ogiraba esswala eyo, n'amala n'asala kabbiri n'asaza salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. imaani eririddawa, n'ayimirira n'addamu esswala n'asaala. era kammeka biri. akola kibi oba akola kirungi? Ndindako, akola kibi akola kirungi? ali ku kirungi, siba kiri? n'amaliriza imaani eri waggulu raka bbiri, n'amala salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah. imaani eririddawa, n'ayimirira n'aleeta endala mmeka? ezo mmeka ezo? imaani eri waggulu. oyinza okumusanga n'omugamba nti okoze kibi. katumubuuza nti Abdallah, obadde okola ki? Nti mbadde nsaala. obadde osala sola ki? mbadde nsaala tahiyatu masjidi. Salamu alaikum. mbadde nsaala ki? bannange tahiyatu masjidi nabbi yeeyigiriza ina alaka mmeka? ono asadde mmeka? akoze kirungi oba si kirungi? mbuuzire munammwe, akoze kirungi oba akoze kibi? nadde bakwano bange munziremu, akoze kirungi oba akoze kibi? bala bagamba nti akoze kirungi, bandika emikono. takoze kirungi. asadde tahiyatu masjidi eraka mukaaga, akoze kirungi. bala bagamba nti nedda akoze kibi, bandika emikono. abagamba nti akoze kibi basize obungi. okay, naye gye bagamba nti mu butuufu aba akoze kibi. lwaki? limukhalafatihi an manhaji rasulillah, olw'okuba avudde ku nkola ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mumpulira bulungi bannange. fayati alkhataru alazim min ashabi albida, ne wajja olwaleero kwekyo ku kyonyini ne tufunawo ekigambo ekigamba nti bid'a mbi. mbi muki? limukhalafatihi li aqwali rasulillah wa li sunani rasulillah. bid'a mbi olw'okubanga ejjawo ekyomubaka Muhammadin. mumpulira bulungi. kati muwulire bannange, bid'a oba ekizuule kyonna kijja mu ddiini, buli lwe kijja mu ddiini kijjawo sunna. albid'a kye bayita bid'a mu ddiini, buli lwe kijja kijjawo ki? sunna. kiki? mumuwe sente agende, mumuwe sente.
mumuwe sente agende. Mwagende. Amazzi zo bakuwadde fuluma mwogende. Fuluma mwosoko ogende. Shamim fuluma mwogende zizo bakuwadde. Genda Shamim. Genda. Ajja tutawanya bannange. Mulekeraawo kale mulekeraawo. Mulekeraawo bakwano bange. Abo buvunanyizibwa batuyambe bamujewo. Abo buvunanyizibwa baawano mutuyambe Sheikh. متيامبك بارك الله فيك سيك لكراو شيخ خلاص ايوه tukomewo bananga tukomewo wano tukomyewo kyenfundikidde nakyo kibadde kitya nti bid'a webeera ekola etya ejjawo sunna buli wabeera bid'a sunna evaawo ne waddawo bid'a ekitegeeza bwaddawo bid'a kiba kitegeeza obulowoozo mbiteeke ne bakwano bange ebirowoozo mbiteeke wano buli wabaawo sunna ya nabbi sallallahu alayhi wasallam nevaawo ekyo nabbi kyanyigira alayhi salatu wassalam nabbi n'atugamba nti man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun omuntu yenna singa ateeka mu ddiini y'obusiraamu ekintu ekitali kyamuyo n'akiteekamu nga nabbi teyakiteekawo Allah tabaraka wa taala tamuwaamu mpeera omulimu ogwo aba tagufunyeemu mpeera bannange muteekawo n'ebirowoozo salaamu alaykum kibayita bid'a singa bid'a omuntu ateekawo bid'a mu ddiini singa ateekawo kizole salaamu alaykum mbawe ku ssente bannange mbawe ku ssente ebirowoozo binajja anti mwagala nnyo ssente kambuze wanaenda kubuuzawo ekibuuzo ebirowoozo bijje singa omuntu akola bid'a atekawo ekintu kyonna n'atekawo ekizula ddiini n'akiteekamu faqad iddaa nuqsaana eddiini y'obusiraamu nkendeevu abamaze okugamba obusiraamu kati ye n'akola atya n'agijjuza bw'oteeka ekintu kyonna mu ddiini n'okireeta n'okiteeka mu ddiini n'ogamba nti kya mu ddiini oba omaze okugamba nti eddiini y'obusiraamu yali teyajjula kati nze kankole ntya kati ate nga Allah yagamba nti alyawma akmaltu lakum diinakum olwaleero eddiini yammwe njijjuzza wa atmamtu alaykum ni'mati ebyengera byange byonna biri mu ddiini eyo wa raditu lakum al-islaama diina mbasiimidde eddiini y'obusiraamu ebeera nga eddiini yammwe kati omusajja bw'ajja n'ateeka ekintu mu ddiini ekitaalimu mwana wattu aba amaze okugamba nti eddiini y'obusiraamu nkendeevu buli anajja akola atya ateekemu nga bw'ayagala awo wennyini tumukubira wali ku mulyango tumugamba nti toyingira wano ewaffe tumugamba nti bu'udan ngeno oyingira omuliro gwo tetujja kukkiriza wano ewaffe salaamu alaykum kyobalaba nga tukibuuza nnyo nti abange mawulidi nabbi sallallahu alayhi wasallam mawulidi mugimanyi nedda ani atamanyi mawulidi kyetubuuza abantu mawulidi ya mu ddiini oba si ya mu ddiini abasajja ab'ebitambaala ebi nga batugamba nti ya mu ddiini nga tubagamba nti nabbi Muhammad yagikolerawa nedda nga bagamba nti nabbi teyagikola kubanga abamanyi bonna ensi yonna abakola mawulidi bayegatta bakkiriziganya nti mawulidi nabbi takolanga kya tagikolangako otyo nga tubabuuza nti ate basahaba bagikolerawa kubanga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nti alaikum bisunnati
mbalamira okubeera ku nkole yange nze Muhammad wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin kola y'abasahaba bakola batya ebyaballa byonna tubikola tutya kola mutulabe tukola tutya nawe kola nnyo tulabe ebyaballa byonna tukola tutya okujjako eby'abantu ebyani n'ebyabasahaba radiyallahu kati tubabuuza nti abange basahaba bagikola bonna beegatta nti basahaba tebakuza ku mawulidi ya nabi Muhammad kati nga tubabuuza mwagijjawa mwakola bid'a bonna nga bakkiriza nti ye twakola bid'a era oli yagamba ekigambo n'ayimirira n'agamba nti ffe bid'a tujja gikolera ddala nga naffe tumugamba bid'a ye y'amawulidi naye onootuka ku yawma al-qiyama nga tugenda ku hadithi ya odi nga byagenda kugamba nti oluzi lwange tokola otya abooluganda omuntu yenna akola bid'a bwe tumala okukitegeera nti amaze okugamba nti obusiraamu faqad sabba rasulallah sallallahu alaihi wasallam obubi obuli mu kuzuula mu ddiini omuntu yenna ateeka ekintu mu ddiini aba amaze okuvuma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in idda'a hubba ne bwaba agamba nti yayagala nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bantu mmwe mumpulira bwe maliriza okwogera ebigambo bino ngenda kugamba nti allahumma inni qad ballaghtuha ngenda kugamba allah wange mbituusizza fashhad allah wange julira bagamba ekigambo nti omuntu yenna singa akola bid'a faqad sabba rasulallah abamaze okuvuma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani amanya envuma gy'abamuvumyemu faddal webale nnyo abagambye nti nabbi yali azaamaanya obubaka obumu n'atakola atya n'atabuteeka mu ddiini kati ono najja n'akola atya n'abuteeka mu ddiini faqad qala Allah yagamba subhanahu wa ta'ala Allah yagamba nti walaw taqawwal nabbi singa yagezaako n'ali azaamaanya ebimu n'atabituusa oba n'alimbira n'atulimbako kye tamugambye la akhadna minhu bilyamin Allah kono gwekyuma wala qata'na minhu twandi mukutudde omusuwa gw'obulamu wama minkum min ahadin anhu hajizin tewandadda mututaasako Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagamba sallallahu alaihi wasallam Allah nagamba subhanahu wa ta'ala nti wama yantiqu anil hawa nabbi tayogera kintu nga kijje ku kwagala kutaina in huwa illa wahyu yuha byonna byayogera bako kuva eri ani era wallahi bwati wekunganya basahaba nga bonna baweddeyo nkumi z'abasahaba mitono gy'abasahaba n'abakunganya nga bali mu Arafa n'ayimirira n'ababuuza nti abange hal qad ballaghtu message ya Allah ngituusiza nga bwetekedde okutuuka basahaba ne bamugamba nti nashhadu tukakasa annaka ballaghta ar-risala message ya Allah yonna gy'otekedde okutuuka okola otya ogituusiza wa addaita al-amana obuvunanyiza okoze otya kati omusajja bw'aveeri n'ateeka ekintu mu ddiini abagambye nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam njagala kubuuza abawuliriza nti gwe bw'owulira omuntu ng'agambye nti nabbi yali azaamaanya obubaka n'atabutuwa omulaba otya hal tuhibbuhu osobola okumwagala bannange enkola y'okuzuula mu ddiini ye yaleetera abakatuliki okuba nti olwaleero abakatuliki n'abalokole n'abaseventhside n'abalala bonna okuba nti olwaleero eddiini yaabwe etankana nkola yakuzuula muki mu ddiini fanahnu faddiinu lislam ضد البدعة الدين y'obusiraamu ekubira ddala kye bayita bid'a nga teyerekedde mu kantu konna ndegereka barakallahu fik fa innahu man ibtada'a shay'an fi ddin omuntu yenna azuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala faqad sabba Jibril alayhi salatu wassalam muballigh risalati rabbih azza wa jalla aba amaze okuvuma Jibrilu nti Jibrilu yali azaamanya obwa nabbi obubaka bwe yali ateekeddwa okuwa gwe atadde ekintu mu ddiini n'abuwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kubanga Jibril ye yaleetanga message okuva ewa Allah qala Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuq al a'la Allah nabbi Muhammad eyamuyigiriza yamusomesa ye Jibril alayhi salatu wassalam
Allah bwe yamwogerako nabbi Jibril omuntu yenna ayogera ku Jibril ekifu namwogerako ekibi Allah yamukaafuwaza n'alaga nti agenda kuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba nti man kana aduwwan lillah man kana aduwwan li Jibril fa inna Allah aduwwun lilkafirin. omuntu yenna ayogera ku Jibril ebyobulimba Allah aba amaze omukaafuwaza subhanahu wa ta'ala. obudde bwe butyo bwe bufaananira nze nejagala bagamba nti amrul bid'a amrun khatir. bannange ekigambo kya bid'a kigambo kya bulabe mu ddiini y'obusiraamu. olwasedde abasiraamu okuba nti beeyawulayawula, bano bali eno bano bali eri bano bali eri, bali abali eri balaba nti abali eri bali ku kituufu, n'abali eno balaba nga bali ku kituufu, n'abali eri balaba nga bali ku kituufu. kyova olaba nga abamanyi bagamba nti bid'a mbi nnyo okusinga obwenzi n'obubbi. bid'a mbi nnyo okusinga n'okulya embizzi. kyova olaba nga dokita yakyogera n'agamba nti abagenze mu bid'a babi nnyo okusinga abagenze mu nyegenyege. abantu ne bamuvuma naye nga wallahi kyekituufu kigambo ky'abamanyi baba tebakyogera. bid'a mbi nnyo okusinga ezambi. lwaki? abamanyi batuwa ensonga ne bagamba nti okumanya bid'a mbi fa inna sahiba albid'a yara annaha ala hasana, yara annahu ala khairin, yara annahu ala ibada. omuntu akola bid'a alaba nga ali ku kituufu, fala yatuuba alayhi, tasobola kukivaako, abeera ku kintu ekyo n'kibeerako hatta yamuuta, mpaka lwalisikana Allah tabaraka wa taala ng'alowooza ali ku kituufu. naye mwana wattu omuntu akoze obwenzi wabukoledde wennyini amanya nti ali kuki fayatuubu Allahu alayhi, neyeenenya Allah n'akola atya n'amusonyiwa. hadharan baganda nga bawuliriza bino mbagamba nti mwewale kibayite kiki. salaamu alaikum. maliriza ebigambo byange nga mbagamba tuli ku mulembe nga waliwo abakowooze baseeka abambala ebitambaala abambala baseeka nga bakwata omuzindaalo guno n'abeera n'ekitambaala nga kinene nnyo bwekiti kiringa omusaalo ku kibegabega, n'akugamba nti okkirizibwa okukola bid'a, anti mu bid'a mulimu ennungi. salaamu alaikum. ti mu bid'a mulimu ennungi n'eki n'akugamba nti mu bid'a mulimu ennungi n'embi. kakati zino bid'a ennungi zo mukole mutya muzikole, naye zino embi zo mukole mutya. ala mfundikire bwa byenga mugamba nti qala alayhi salatu wassalam, nabbi yafundikira atugamba kullu bid'atin dalala, bid'a yonna. salaamu alaikum. nabbi gamba nti buli bid'a yonna bubuze. kullu bid'atin dalala, buli bid'a yonna bubuze. mugende mubuuze baseeka abalina ebitambaala ebinene ebya gurini n'ebimyufu nga bazimbira mu bantu, mubabuuze nti eno hadithi njagala ompa amakulu gaayo mu Luganda. kullu bid'atin dalala, tomugamba todde eno, gamba nti ngamba nti hadithi evunula etya kullu bid'atin dalala. nabbi yagamba nti buli bid'a yonna bubuze. dalalatin fi nnar, n'abali ku bubuze bonna bagenda kuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. jazakumullahu khairan. seeka Ibrahimu akaama ke mwalabya nkuba wano yaŋambye nti okoma ku ssaawa 9 gwennyini, nze ndi musomesa era 9 gwennyini guweze. subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. mukadde waffe tumwebaza. ono y'omu ku basheekhe bapanalisti bannakyoto. alaba ekyoto awanika omukono, alaba ekyoto mu bakyala teri amanyi kyoto. subhana